bafudde n'abalala abantu 3 bafudde n'abalala 9 ne balumizibwa oluvannyuma lw'omusajja eyabadde akutte ekiso okugenda ng'afumita abantu n'okukola akajagalalo mu kibuga Taipei ekya Taiwan. Ssaabaminisita wa Taiwan Cho Jung-tai yategeezezza nti omusajja ono w'emyaka 27 yasoose kubawo ngeri ya mukka ku siteegi eya metro mu kibuga kino oluvannyuma n'adduka ng'adda ku siteegi n'ebifo eby'enjawulo ewabadde wali abantu n'agenda mu maaso n'okufumita ebiso buli gwe yabadde asanga mu kkubo. Omutemu ono naye yafudde oluvannyuma lw'okugwa okuva ku kizimbe poliisi bwe yabadde muzingizza okwagala okumukwata era ng'ekigendererwa kye olw'ekikolwa kino tekinnamanyika. Obulumbaganyi buno bwabaddewo kawungezi k'eggulo era nga wabaddewo omusajja yagezezzaako okuyimiriza omutemu ono kyokka naye n'afumitibwa bubi nnyo era yafiiridde mu ddwaliro gye yaddusiddwa okufuna obujjanjabi. Omutemu ono abadde abula ennemba n'emisango egy'enjawulo era ng'abadde anoonyezebwa ab'obuyinza. Obulumbaganyi obw'engeri ng'eno tebutera kubaawo mu ggwanga erya Taiwan era nga ly'eggwanga eritatera kubeeramu bikolwa bya ffujjo nga n'ekyali kyasemba okubaawo kyaliwo emyaka egisukka mu 10 egiyise era nga gwali mwaka ogwa 2014 omusajja bwe yatta abantu 4 ku ggaali y'omukka mu kibuga kino kyennyini ekikulu Taipei ekyakanga ennyo abantu mu Taiwan era nga ye yakola ettemu eryo yattibwa oluvannyuma lw'emyaka 2.